ng'oli mufumbo oli mu kitanda n'omwagalwawo waliwo sitayiro Katonda z'agaana okukozesa era bw'ozikola obeera oyonoonye. Omwagalwawo bw'agamba nti nkombaako wano, waliwo Katonda waakukkiriza okukomba ne waakugaana. Buli kibuuzo kyonna ekikwatagana ku kikolebwa mu kisenge eky'abafumbo ngenda kiddamu mu vidiyo eno. Babuuzaako amannya Lukomwa Jonathan, bwe guba nga gwe mulundi gwe ogusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Kati nno teweerabira okusubscribinga, sooka osubscribinge okone ne kadaako gwejjo sookanga okulaba vidiyo zaffe ez'Olwokubiri awamu n'Olwokutaano. Olwokubiri gubeera mukwano, Olwokutaano tuba tuddamu bibuuzo eri abo abakkiririza mu Bayibuli. Kati bw'obanga olina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli nga toyina muntu mukulu mwoyo wa kibuuza, noonya ku WhatsApp namba yange eyo obeera mugumiikiriza ate tokuba. Katonda bw'abanga akikutaddeyo ku mutima gwo okuwagira obuweereza buno ngamba mbyensimbi kozesa Airtel Money yaffe namba y'emu, nja kuba musanyufu nnyo era Mukama akumpeera ennyo omukisa. Awamu ne t-shirt zaffe eza Jack Online Ministry zaatandika okufuluma. Bw'obanga oyagalayo naye beera ng'okozesa WhatsApp namba yaffe y'emu tubeere nga tunyumyamu. Bw'obanga olina ennyonta ey'okusoma Bayibuli nga toyina muntu mukulu mwoyo wa kusoma naye, naawe nnoonya ku WhatsApp namba yange y'emu beere nga nkuteeka mu WhatsApp group yaffe mwe tuyigira Bayibuli. Leero nziza okuddamu ekibuuzo kino ekimbuuzibwa abantu abafumbo bangi. Kyandibadde kirungi omuntu omukkiriza atya Katonda okukozesa sitayiro zonna z'oba oyagadde, oba omwagalwawo bw'agamba nti katukozese kabuzi oli wa ddembe ogikozesa ye okugwa ebbakuli kibi mu maaso ga Katonda. Nsooka okulabula bw'obanga gw'oyaka bwe twogera ku kigambo ky'okwegatta owulira ng'oyagala kwegatta akaseera ako, eno vidiyo si yo. Bw'obanga oli wansi w'emyaka 18 koma wano katutandikirewo. Welcome back to Jack Online Ministry. Ekisooka, ekitanda ky'abafumbo kibeera kitukuvu. Nga ffe tugenda ku mbaga ne tubawa ebirabo, fridge, generator, ebimuli, ye Katonda ekirabo kyasooka okubawa kwe kwegatta. Ab'Ebbulaniya essula ya 13 onyo Olwokuna. Okufumbirigana kwa kitiibwa eri bonna n'ekitanda kirongoofu, kubanga abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango. Okwegatta kwa bafumbo bokka, kubanga Bayibuli etugambye obukaba kwe kwegatta nga temunnaba kufumbiriganwa oba fornication. Ate abenzi ye adultery, okwegatta ebweru w'obufumbo. Kristo yatugamba atunuulira omukazi okumwegomba abeera ayenze, ekitegeeza naye mbeera nga muli bafumbo okulaba pornography oba okulaba obwereere bw'abantu abalala mubeera mwenze, mulina kulaba bwereere bwammwe. Omuntu alina okusikiriza n'owulira feeling ez'okwegatta alina kubeera mukazi wo oba bbaawo yekka, toyina kulaba bwereere bwa muntu mulala. Kasi toyingizaamu omuntu owookusatu obwo bubeera bwenzi. Ekyokubiri, bw'ofumbirwa obeera otunze omubiri gwo nga tokola biki bikunyumira by'oyagala, seewulira bulungi, wabula olina kukola bisanyusa mwagalwawo waayagalidde ng'alina okukalakata. Abakolinsi ekisooka essula y'omusanvu onyo Olwokuna. Omukazi tafuga mubiri gwe ye wabula musajja we, era n'omusajja bw'atyo tafuga mubiri gwe ye wabula mukazi we. Bw'obanga okyawaata mmere omwami n'ajja n'agamba kati njagala muwe. Omwami bw'obanga okomyewo okooye ng'omukyala ayagala muwe. Omubiri gubeera tegukyali gugwo, tokola bikunyumira kubanga seefiiringa siina fiiringi, nedda. Omwagalwawo bw'abanga ayagala akaseera konna oyina omuwa. Ekyokusatu, tokulembezanga kiki ky'oyagala ofuniramu wa, olw'ensonga olina feelings z'amaanyi oleme kusooka kunoonya mwagalwawo. Sooka omwagazisa ekyo ky'ogenda okukola. Abafilipi essula ey'okubiri onyo Olwokuna. Temutunuuliranga buli muntu ebibye yekka, era naye buli muntu eby'abalala. Totunuuliranga gwe ki ky'oyagala, nfuniramu wa, mpulira ntya, naawulira ntya, wabula noonyanga feelings z'omulala. Ky'ogenda okukola kyonna oba omugamba okukola ng'akyagala. Katugende ku kibuuzo kyaffe eky'olunaku. Mu kitanda eky'abantu abatya Katonda, biki ebikkirizibwa okukolebwayo n'ebitakkirizibwa? Weewaawo Bayibuli etukkiriza okwegatta, waliwo styles z'agaana. Katutandike n'ekisooka. Ebisiyaga bikkirizibwa mu maaso ga Katonda. Omwami n'asalawo ayiteko emmanju
mu kifo ky'emiryango. Abamu bagamba nti ebisiyaga ye musajja okwegatta ne musajja munne oba omukazi ne yeegatta ne mukazi munne. Naye nze ndowooza kabeere musajja nga yeegasse n'omukazi kasita ayita w'atalina kuyita bibeera bisiyaga, kubanga akantu ako n'omusajja akayina y'ensonga lwaki Katonda yagaana okuyitayo. Timoseewo ekisooka essula esooka onyolwa 9. Nga mmanye ekyo nti amateeka tegaateekebwawo mu muntu omutuukirivu wabula abatali batuukirivu, abajeemu, abatatya Katonda, abayina ebibi, abatali batukuvu n'abavvoola Katonda, abatta bakitaabwe ne bannyaabwe, abasiba abantu, abenzi, abalya ebisiyaga. Omuntu alya ebisiyaga abeera tatya Katonda. Akantu ako tekaatondebwa kuyingiza wabula kufulumya. Ekibuuzo kyaffe ekyokubiri, waliwo obukodyo obukkirizibwa mu maaso ga Katonda n'obutakkirizibwa? Abamu bagamba omwami yalina okubeera kungulu, era omukyala bw'obeera kungulu obeera oyonoonye. Bwe mukyusaamu obukodyo n'ogenda ku doggy style oba kabuzi style obeera oyonoonye. Mukwano, ebyo tebyawandiikibwa, ago mateeka g'abantu. Toyitanga kintu kibi nga Katonda teyakiyita kibi. Abakolinso ekisooka essula y'omusanvu onyolwa 4, omukyala awaayo obuyinza bw'omubiri gwe eri bbaawe, n'omwami n'awaayo obuyinza bw'omubiri gwe eri mukazi we, ekitegeeza mubeera mwenkanankana. Ekikulu kuteesa. Mu Bebulaniya essula y'e13 onyolwa 4, ekitanda kyammwe kibeera kitukuvu, kibeera kirongoofu mu maaso ga Katonda. Kyonna kye muteesa okukolerako kirongoofu. Teri muntu alina balingiriza. Okuggyako ekibi kwe kuyingizaamu omuntu ow'okusatu, oba muleese trainer, oba mutaddeko pornography, ekyo kibi mu maaso ga Katonda. Naye musalawo muyimirire oba mutuule oba mufukamire, mwabamanyi. Ekibuuzo ekyokusatu, luddawa wenzikirizibwa okunuuna okuba kiisi? Abamu bagamba nti bw'onuuna ku bbeere obeera oyonoonye, naye ku mukono kiryoke, ku mimwa kiryoke, naye bw'ogenda ku kundi obeera oyonoonye. Mukwano, guli guba gufuuse mubiri gwo, oli waddembe ogukozesa nga bw'obeera oyagadde. Tugenda kusoma mu kitabo eky'Oluyimba essula ey'okuna onyolwa 16. Lugamba bwe luti, Come into your garden, my love. Jangu eri ennimiro yo, omwagalwa wange. Taste its finest fruits. Jangu oloze ku bibala byagwo. Yali amuyita eri omubiri gwe nti jangu eri omubiri gwange olye ne ku bibala eby'omubiri gwange. Oba ku mabeere simanyi. Bayibuli terina wegaana kukwata oba kuba kiss. Mu ssula ey'okutaano onyolusoka, I have entered my garden. Nyingidde ennimiro yange, my treasure, ekyobugagga kyange, my bride, omugole wange. I gather myrrh with my spices, era nkuŋŋaanyiza obuwoowo, and eat honeycombs with my honey, era nendya ebisenge by'omubisi. I drink wine with my milk, era nenywa n'omubisi. Yalya ate n'akomba. Kati yakikola atya? Abamu bagamba yeegatta. Okwegatta kwe kulya ate kwe kunywa. Alina obbeera nga yakuba kiss oba luddawa, nange simanyi. Tewali Bayibuli weekugaana. Njagala nnyo soma comment yo kati gw'olowooza ki? Tekerako wansi mu comment section gw'olowooza luddawa we tukkirizibwa okuba kiss ne we tutakkirizibwa, era lunyiriri ki? Nkwebaza okubeera ng'olaba video zange. Amanya gange Nserukumwa Jonathan. Kati nno teweerabira okusubscribinga, okusharinga, okulikinga, okukomentinga. Nkwagala nnyo. Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddemu ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Mbagala nnyo, bye. Weeyitire ku WhatsApp namba eyo weefunire t-shirt za Jack Online Ministry mu colors ez'enjawulo. Tosubwa. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.